kakati ali mu babiri ng'akomawo lyeri mu kibimire lirina empisa aluwa nti bitambula bitya nti tewali buzibu agamba nti tanatandika kukalubiriza nnyo nti tewali buzibu kyemanyi byensinkana bibaamu ate yajja okufumba ogumiikiriza ene talina kyakola kyamaanyi kinjigula ttama kubanga ebyo mbimanyi mujjawo talina kuwa mboozi alina kuwa kakambwe nabigumiikiriza kiki ekiba kitabula abakazi kiki kyemuba mulwa kiki nnyo bajajja bedda babeeranga baluganda ng'osanga jajja ng'alina abasajja abakazi 3 mu nnyumba era nga bassa kimu bakazi b'ennaku zino mwabaki ebbuba lyababeere baki tudda kubaziwola Salonga embeera si nnungi omukazi najja neyewola ssente ennaku 2 n'ekiseera kitwamuwa tekyaweddeyo n'azizza ng'ate watuwa eddagala lyamwebasa lindako ekigendererwa kyaffe sente zimulemerere tutwale kidde esitali wagamba ffe twajja wano nga twagala gwe tuwa ssente zimulemerere lwaki azisobolozizza eddagala mwalikola mutya watugamba tugende tuteeke eddagala ku malaalo yali mwana muto niwakulu obusiru muli basiru labaka n'amalevu tulina magezi eddagala bemba mwaziteeka ku muntu omukulu omulambo kitegeeza nti omuntu omukulu bw'afa omuzimu gudda mwali mulina okuteeka ku kazimu akato omwana omuto bw'afa omuzimu tigusaanawo kati bwe mwasuza ku malaalo kitegeeza nti buli omuwa ssente alina okuzza kubanga omuntu bw'afa omukulu omuzimu gudda mwali mulina okuteeka ku malaalo ag'omwana omuto omwana omuto bw'afa omuzimu gusaanawo kitegeeza ssente buli gwe muziwa ziba zirina kusaanawo mwasobya mbadde neewuuza jajjanze emisambwa gye nnina amayembe ge nnina bakira gamenyera bwerere nze nali nkulozeeko n'otafuna mwakola ensobi kati tugenda biddamu mbawe eddagala mugende muliteeke ku malaalo ag'omwana omuto ate nga bakamusiika mwagala kunswaza mayembe gagende gakala katembooko jajja Salonga omukongozi mbw amayembe tegakola alo kakati tudda ku mama Enjo kibooko nno mama Enjo ogamba okyasinkana mama Nakalyowa abafumbo mujebale n'engambo zammwe n'emikwano gyammwe wulira firimu naye mama Enjo nga wafunye ekisibu n'alyoka akuleetako ekikazi kyonna kyonna kirina entumbu enjira lyengenyewe emasamasa kyonna bbere kiryegabula si kiti taliimuwadde akabaliga mukazi watugwa olina amagulu gakulinga nga gakkoona aba avuma naye nze nja kuyiiyisa olabye mama Nakalyowa agambye agenda muyiiyisa agambye oli omukyala muto nti ngenda kukulagirira omusawo asisinkana mama Nakalyowa aimene mama Enjo amugamba ngenda kulagirira omusawo wiiki tugenda maaso bano nga balusanga akalambo kano kato gwe sente gwe kaana gwe akafudde wano twagala toyina muzimu akazimuko kebase twagala sente zaffe zonna zetuwola zituukeyo zeebake gwe tuziwadde zimuleme byatuwadde tubitwale tetwagala muzannyo gwe kasimu gwe okujjako ng'ovudde mu ntaano omwo nodda ku nsi buli gwe tuwa sente ajjazizza naye wewe tulizuukira bw'oba tolina muzimu gugenda kudda ku nsi sente zibaleme egenda maaso firimu bwe mwana gwe wafudde kyemmanyiyo tolina gy'ogenda gula kabalagala togenda lya swiiti naye ku mulimu gw'ogenda otukolera tukuwadde omusingo gwa mutwalo wadde tolina kyogenda zigulamu eyo gy'oli naye beeramu n'akatwalo tukuwaddemu ekitwalo tukolera omulimu bamuwadde omutwalo abakolera omulimu kati abo omuzimu we gunyiigira ogwakaana ne balyoka banvuma
banvuma amagufa yene teri sweet etali byakuzanyisa nekalyoka kesitama mu ssente ze bakuwoze n'olyokuwulira firimu tudda awaka amaka gasitanule mama enjo alongoosaako sayidi ye kubanga buli omu yafunye sayidi ye mama Nakiseka afuluma mu nju ayambala siripa azine umoja wulira obujja mama nyabo akamanyiro mukakomye jamu siripa zange jamu genda balakugulira eziso sijabba wambusimba wene omuguwa agira amagere gamulinganga agasimba enjovu obwo bujja supa livimu ya bujja onono ye taata we Byalugaba Paulo atambula Byalugaba Paulo asisinkana baziwola tugadde okoze otya kumba badde agenda ku ofisi y'abano njagala ku ssente agamba aleese ekiwandiiko kino kyekyapa ayagala bamuwole ku ssente bali basisinkana kati bakava okuva mu malaalo kitegeeza nti eddagala lyabwe lyokya abadde agala no ssente ntono oleeta ekyapa nga bakola $200 manerenda najja kuziri kwajje omutwalo ng'akudaalira amba omufu ze yamuwa $200 egenda mu maaso kina Uganda super mwanje Steven Kabanana Stanley Kisitu Mukibi Mire Byalugaba Paulo Mugave Mukibi tugenda mu maaso ekyali musabo tulaba paati esooka muzeeyi ono abadde atera okukozesa abantu bano nga yeewola kasente kakati takina buzibu yaleeta kyapa nga bamuwaayo $200 kubanga bano abamanyi n'endagano tebakola akati munnange tudda ku nnyinimu ow'ababiri banaye taliyo kakulya amunanzisa enjala nina abakazi babiri mu nju naye naafiira wanenjala omugole yeyasooka naleeta kakamountain ddyo nyanno kaakano omugole yasoose aleese na bino ebindazi bidroguba mama Nakiseka kumbe omukulu ayise ebyokulya bijja bibiri gwe ebbuba yambiyiye metemulwanira wano yambiyiye aleeta ebitogo nnyini akatogo bakayiye akatogo bakayiye munange laba $10 landala $10 ono nalina obuzibu kuba kati buli waboda buli wamusinkanira buli yali talagamba mbu simanyi ayagala musajja naye waboda buli lwamusinkana nikwagala jangu alo ekinsanyusa mu bakazi ababiri bakolabiriranga ki mama enjo ali wano kuba engatto y'omukulu ekiwero bambi mukazi wattu yagumiikiriza bayi dadi agenda kukola ku makya naye tata enjo mumiikiriza ebintu bingi naye mukazi we mulemereddwa nali ntwala entebe luli nkugamba nti tumufunire wapangisa n'ogaana kati wagaanira entebe kitegeeza wagaanira mwajjawo mu nnyumba mubeeremu babiri kubanga nali nfulumya entebe mujja waaveewo you lose some you get some fiira entebe mujja waakuviire ekyo tewakiraba bakazi tebabala fiirwa entebe mujja waakuviire gaanira entebe musigale mu nnyumba yemu ne mujjawo otegedde atafuna kati nga zimuleeta yekisitu sitanule ageeka akuweereza nga sitanule taata enjo taata Nakiseka bawa ababiri ali mu babiri ali mu hakki 2 munnange ekyo kirungi kakati nekindeese nga njagala olumanya nti ebyabakyala bangi kakati nga njagala obankwasaganyize obampeera ebintu wano wajja ebintu ewamusenze mujja mubaamu n'okwewola
bw'aba aguze kilo eya mukyala muto ne kilo eya mukyala mukulu. Eya sukaali omuti gwa sabbuuni bagusalamu wakati, ogusaliramu ddala wakati tobaako gw'okogesa ate tobaako gw'ogejjesa mu muti gwa sabbuuni, otegedde. Kakati bwe kiba kyaggula sukaali kilo ebeera kilo, otegedde. Saagala munne muyitamu kaggulaamu, nze njala kubeera musajja wa hakki naye nga ndi wa mazima. Abenkanyankanya abakazi ne bwobenkanyankanya tebaagala kunuuna ku switi y'omu, owakati nga keekamu hiya oli agamba atya nano zimala okunuuna naawe onuune onoonya ki hiya owaye munnange ebbanga bireetoolola omwezi abaziwola Zefania pake wa mzee Zefania ono ye taata waani Samisobola wayise omwezi yawaayo ekyapa ne bamuwola $200 wulira firimu ebbanga liweddeko mzee Zefania jjukira batuwa ekyapa sente zakulema ettaka ekitundu iyi naye nga saleeseko ekitundu wiiki ewedde saleeseko 10 anti ensonga lwaki tukwongeddemu wiiki naye kati ennyumba tugitwala kubanga ebbanga lyaggwayo ku $20 nga tegikyawera wadde 2 kati giri 10. bizinensi najja nengula amagi naye nga tikisa booda bwa booda nasinkana omulalu amagi ne gaggwawo mubanja 10 naye si bwe kiti bwe kikola. naye munnange nsaba essonyiwo sebo tetuuse wano tunyonyola bizibu byammwe byakika ffe ekirungi ekyapa tukirina nensi badde enjiri yandeeteyo ekitundu ekirala $10 egibulayo ekyapa ekirimu ennyumba egenda abeewola twesootinge yaggwawo naye mulisonyi ngenda kuleetako ekitundu Zefania totukaabirira tetugenda kukwasa kisa amateeka gaffe ogamanyi weewoze naffe okumala ebbanga ate Zefania naffe tulina okukola ennyumba bagitwala ennyumba ya Zefania bagitwala ku $10,000 awo kwewola okwewola tudde eri mama enjo kati wulira ebbuba wulira obujja nkimanyi gy'oli oli spare taya nze mukazi we owaddala kumbe mujaye gwayimbira omuyimba muli wano wulira vaibu wulira vaibu n'omwana w'olugave najja mukibinire oba emaze vaibu nze leka nkweka paati tu wulira firimu bamaze omuyimbira nze buli lwevuma asulana wange eyo byoyombayomba tubeera fembi omulenzi wange naawe yansiima wulira vaibu ate nze nimujjawo simuyeekera ani gw'omanyira eyo yatandikiriza olutalo lw'okuyimba ne bamuwangulira mu lutalo kiba kibi okutandika firimu yo ng'agikuwanguliddemu firimu yino alwo kyala kummanyira nze wanumbagana kati otandise n'okunvuma eŋŋumi omwami taliiwa waka tulira firimu omwami taliibwa waka katereka beepime ate lino limukirimire linene likasingako obunene likayoola abaana be bali awaka tewali asobola taasa n'akatuulako n'akawangula ompulidde nkutuddeko bulungi n'ompulira obuzito bwange bwonna ate bwe mbadde nkutuuzizaako obuzito bwe mbadde nkutuuzizaako ompulidde baawo kye yanoonya gyendi okiwulidde kyekyo kikutuddeko okiwulidde gwe muvi bujja lengera obujja lengera firimu efirimu eno bagiyita ekyali musawo nabakalati lengera engwala laba engwala temujja gibeera mu maama ganyabo temujja gibeeramu ovudde mu kyokunja ogotwala omusajja n'osula mu nnyumba wange otaddeko n'okunkuba nja kwogera kumanyira nnyo mumpikirako amannyo osuula yezaalogerereka nnyoko
firimu ekyali musawo eno kitundu kisooka bampita omugave mukibi Uganda 7559 mu matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga weeri. Kati mama Angel mukazi bw'amala omukuba yanoonya ki ekiddako. Ono ye maama Nakalyo waali wano yamanye omusawo akola, yamanye olugambo gye lubeera. Oyo naye nigenda mutambuzaako olugambo afaanana lugambo lwennyininyini. Omanyi kali akabaliga k'abakazi abalina eŋŋambo n'akasaawa asaaya akabaliga. Mama Nakiseka sagamba amaze omulagirira, alagiridde mama Angel. Kati nadduka n'akima mama Nakiseka agenze wuuyo nakugamba weebereremu omukazi agenda kutta wuuyo. Katikirira wali erimanga wansi waliwo bodaboda oyitawo Kayembe eri omusawo bamuyita Saalongo gyagenze era gwe leero simanyi ng'osula Saalongo kati firimu yino yalagiriddeyo mama Angel mukyala mukulu nadduka awaka najja n'alagirira ne mama Nakiseka mukyala muto. Tulaba ekyali mu ssabo kyali ki? Ffenna tukyebuuza kakati nno lyessabo lyewoogerako. Jjajja nze noonyeza omwana abuze. Ate gwe ki jjajja? Nze omusajja yankubako olukazi awaka jjajja terukomye ne kwekyo lutandise okunkuba tteke lunkuba jjajja lulina ezajja etiri. Jjajja simanyi kyakola naye nga njagala olukazi lunviire baluyita lumama Nakiseka. Mama Nakiseka yatuuse dda mu ssabo ali mu ssabo kumbe mama Angel yasooseeyo sole. Kati ne mama Nakiseka ali mu kkubo bamulagiridde. Nanoonya mukazi jjajja oba lwakuba nina embalabe ennyingi mu maaso naye abakazi nze buli gwe ŋŋambako atunula kuli bakira abamu bagamba mbu akatwe kange kakolamu ng'akayembe ka kkoona oba kyekinemeseza ofuna abakazi simanyi. Ono yakoze eki eyasoose ono jjajja Saalongo akola. Jjajja Saalongo akola mwanje Steven Kabanana awonyeeko. Kati gwanoonyeza omwana leka tumale olabika olina ekigalanga toli mugumba naye olabika olimu ekigalanga kyekikwata abaana. Genda onye ebbumba emumbu eyo ekigalanga ojja kuba okimaze osiigako. Bw'omala okunywa n'osiigako ku lubuto neno wansi n'osiigayo ekyo kiba kiwedde. Omwana ogenda kumufuna oyinza n'ofuna abalongo bajjajja bakutadde Basaalongo bakutadde gwe genda. Kasookeko ono kasooke nani? Kasookeno mukongozi. Mukongozi osookojje. Jjajja akola nnyo ennaku zino lwakuba nti amayembe ge gakola. Era tulengera mama Angel yasangawo layini mu ssabo. Kino nno kireeta obuzibu kubanga ni mama Nakiseka ali mu kkubo erimuleeta mu ssabo wano wennyini. Ladies and gentlemen, efirimu egenda mu maaso. Wuuno yatuuse jjajja olukazi lwegambye lwero lwe bandeetako jjajja luulyo. Jjajja yoyo omukazi dda wange gwe yaleeta gwegambye gwe njagala okuloga. Wuuno naye asse wano kakati gwe weekweke wano. Mama Angel ne bamukweka mu mbugo z'essabo. Mama Angel mu ssabo mwennyini ne bamukweka. Mujjawe wuuno mu ssabo mwennyini mwajja. Ladies and gentlemen etandise. Naawe kozesinakuwa yingira mukyala mujja ng'ayingira mukibimire gegeka omugave. tekamu ekigalo yange ensonga. Tekawo ekigalo yange ensonga. Jjajja nina mujja wange naye jjajja lujja lwange njagala oba lufa lufe n'omwana bwe luzaala bagongobale
njagala oba bodaboda ebeerukuba oba lufalufa jjajja lunviire mutajja buli kimu kyonansala njakiyeyeyeta yabigumiikiriza n'avaayo balo mulindeko amayembe gange enyumi eyawaka yabadde temala eyawaka yabadde temala kino kyekyali musabo obadde kyetulaba amayembe ne bagakunamira mukunamira amayembe amayembe tebayambaddemu wadde sipatula alo eŋumi amayembe gerolera amayembe bagabuusebuuse amayembe mugayisaamu olugayuba naye tomwambula muleke oyo jjajja ndawula mumugwiridde oba naye mukunamira jjajja Sefaniya nabo ekiri mu ssabo kino kyekiri mu ssabo kyetubadde tulaba okuva obwedda bakira nengera ekiri mu ssabo nyumi mujja namujja mukyala muto n'omukyala mukulu mukyala muto ye bamuwangula bulijjo n'afuluma amayembe bagakunamidde oyo jjajja ddungu teyetaaga kunamira bakira munzise jjajja ndawula mumukunamidde olabe bakunamidde amayembe bawemudde amayembe jjajja nakayimara mwemula eŋumi evudde mu ssabo yino paka kankokubo lyokomanyi ate bambi kakazi kattu akakulu kamama enjo kaali kanafu ekimala bakatuulako eŋumi kino kivudde mu ssabo kino kivudde mu ssabo gwe takumanyira tojja kukumanyiira tojja kunnanyiira kyolabye kyonna kireke abakazi nga balwana bino bireke tekuli yazikwetegeka nti anaalwana omukazi akumanyi kumanyiira nze wamumbako omusajja n'ensirika atese ne musabo oyagala kunzitirayo neno nawe obadde musabo tobadde musabo gwe tetalitwalensabo balwana buli omu amanyi ne gamuggwako buli omu amanyi ne gamuggwako njakwambula njakambula nze lunveeko olukazi lunzita lulula si alina embaliga mukazi wattu si alina embaliga yadduka kudda waka kino kivudde mu ssabo mukulu ali waka kale weebale agambye agala kunzita agala kutta na baana bange musanze mu ssabo weebale kundeetera agala okunzita kati naye natuuka ziringa nsolo ova musabo namala kiseko ova musabo nene nange gye musanze nange gye musanze tosiwa paati tu oba mugezi mbadde mukiimi weeraba ekyali musabo paati 1 tosiwa paati 2 onye Steven Kabana na YouTube channel kugisanga 0755 72 94 54 eyo yange abadde mukibi mmere awamu ne mwanje Steven Kabana za Lwango Latifa Kisitu Stanley bya Bugaba Paulo ne Lwanga Julius Masavu ne All Stars tugenda maaso tasuwa part 2 udaba